Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayi mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero lunaku lwa Eid, ennaku z'omwezi ziri 21, lunaku lwa kutaano, lunaku lwa Eid. Abasiraamu mwenna mwebale kusiiba, mbaagaliza Eid ennungi, mubeere nga mugiyita bulungi. Kyenjagala okubeera nga mbabuuliramuko ku lunaku nga luno olwa Eid naddala mmwe abasiraamu, kisookera ddala mu abakyala mukimanyi bulungi nti abaami bammwe omwami wo abeera n'abakyala abasukka mu omu, n'olwekyo oba oyagala okunyweza omwami oyo fuba okulaba ng'omukolera ebyo ebijja omusanyula, omwami wo mwagale. Ekirala beera muyonjo, ebiseera ebisinga omwami oyo buli w'onaamulaga ebyo ebijja omusanyula, omwami oyo ajja kuwa ebisanja byonna, ojja kulaba nga buli kanaku asulawo nga mubakyala abalala takyasulayo, olw'ensonga tyojja kuba omuwa emirembe. Ebiseera ebisinga omwami abeera n'abakyala abawerako, abawera 3, abawera 4. Kiba kikulu nnyo gwe omukyala ng'oyagala okunyweza omwami oyo, fuba okulaba ng'omukolera ebyo ebigenda okubeera nga tebijja mumalako mirembe. Beera ng'omuyonja, tomukkiriza kwambala lugoye lutali lugolole, beera ng'omufumbira emmere ewooma, emmere ennungi, tolekera bakozi mmere, beera ng'omwami wo omufaako. Omwami oyo ajja kwagala n'okwewuunya weewuunye, ekyo nkikubuulira. Beera nga weefaako, beera nga weekolako saaviisi mu nsonga ezo ez'okwefunza, ez'okubeera nga weefaako naddala wansi, beera nga weekolako saaviisi. Omwami ono agenda okutuukako akulabe ng'oli wanjawulo ku bakyala abalala b'alina, ekyo nkikubuulira ggwe omukyala. Ekirala kye njagala obbabuulira mu abakyala naddala mu abasiraamu, buli w'olaba omwami wo nga alekeddeawo okusula ewuwo, kiba kikulu nnyo weebuuze ki ekireetedde omwami ono okubeera nga takyayagala kusula wange. Kitegeera, omwami oyo tomutabukira, tomuvuma, tomulangira, wabula gwe kennyini ggwe omukyala sooka weebuuze nti kiki ekireetedde omwami ono okubeera nga adduka ewange, okubeera nga takyasula wange, okubeera nga takyajja wange. Eyajjanga buli lunaku, eyajjanga buli luvannyuma lwa nnaku 2, kati takyajja, ssente aziweereza ku mobile money. Weebuuze kiki ekireetedde omwami ono okubeera nga takyayagala kunneebakako, okubeera nga takyayagala kujja kulya mmere wange. Beera ng'okinoonyereza, ojja kizuula, ojja kwezuula obuzibu bw'olina. Omwami oyo ojja kulaba ng'akomawo ewaka. Bwe kityo bwe kiri nammwe abaami, omukyala oyo akulaze okwagala. Kyenkusaba naawe omwami omukyala oyo fuba okulaba ng'omwagala. Beera ng'otunuulira bakyala bo. Ebiseera ebisinga mu bakyala abo mubaamu omukyala gw'olaba ng'ekyamazima akufaako, afaayo, akulabirira. Kwegamba kiba kikulu nnyo naawe omwami omukyala oyo obeere ng'oyongera okumwagala, omutunuulire n'eriiso ejjogi, ogezeko okubeera nga kyonna ky'abeera akusaba obeere ng'okimuwa. Kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kye mbasaba mubeere nga mwagalana. Gwe omwami nkusaba oyagale mukyala wo, naawe omukyala yagala omwami wo. Mbaagaliza Eid ennungi, mubeere nga mugiyita bulungi. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayi YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.